abataka abatudde bulungi tuze ku lusozi Namirembe akasozi kano kenyini Namirembe okujaganyanga era bwe giwese 31 emyaka ngalamula mukuumaddamula ngalamula mundubaye ng'atudde ku ntebe eyo bw'akanda ng'atudde ku ntebe Namulundu tegeeza Kabaka gwennyinimu lukomanda okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo b'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera, naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe bubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'e Namirembe Moses Banja, Diini wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru nkujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba okutuusibwa olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano nawe wayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri ezisaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Namulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa
ng'atuula ku Namulondo era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro ye Kabaka yennyini gw'aba yeeyongedde era Kabaka taba na musigire. Ensonga eyokusatu, mu ngalo zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudiga empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okubidda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Olwaleero tuzze okusabira Ssaabasajja mu Lutikko Namirembe. Luno olusozi luyina ennono yaffe ey'ekika ekyawaggulu, abamu tebakimanyi naye gye bulijjo balikitegeera nti Namirembe tuyinako ennono yaffe nga Obwakabaka bwa Buganda oba olulyo olulangira. Naye bwe tuva wano olwaleero, Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Musanje Ngobe ne Nnaalinnya Stella Ndagire Sirwa Mutanda, Nnaalinnya wa Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje baategesa akatuuso. Ffe mu nnono yaffe tukayita katuuso, kye kibeera ekijjulo eky'okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa 31 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe kuba Ssekabaka Kamaanya jjajja wa Ssekabaka Muteesa olubereberye e Kasubi Nabulagala. N'olwekyo bwe tuba tugenze mu kibuga ky'abajjajjaabe ng'olulyo olulangira, n'ababa basobodde abana basobodde tubaaniriza nti Abaganda bagamba nti oluganda kulya olugenda enjala terudda. All the people of Buganda to be united despite the differences that characterize us. We follow different religions, we follow different political ideologies. Indeed, Buganda is not a tribal kingdom, it's a nation with many different nationalities residing within it. Our strength is in working together for the common good of everyone. So we need to move forward together. We need to work for the ordinary person, ensuring that they can better their lives. And the Kabaka is the rallying point. That's why all the multitudes of people are very happy that today was his 31st coronation anniversary. Thank you very much. Talk about unity and how want to distort Uganda. Well, the people who make attempts to disrupt our programs, people who want to cause disunity within Uganda. And the remedy against them is being united. Because just like the palm, the 5 fingers of the palm have got different shapes. But when you make the fingers, when you turn the fingers into a fist, that's unity. Now you can cause havoc to anybody's face. So we have to be united to fight against the detractors who want to cause disruptions within the kingdom. Balete mkono na meza, media.